Bino ebintu byatandise ddi omusajja wemba nzeewo okusaba obuyambi n'otandika okunkozesa stunt tugeze oli muyimbi. Simanyi Victor Kamenyo kyategeeza okola stunt eno oba oyagala like obeerewo like obutava mu mawulire tetukwerabira kuba twebuuza stunt eno ejja etya mu relationship yammwe oba ejja etya mu by'obufumbo byammwe. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate ng'okuweereza tusinzira no ku Silverback ne tukuweereza bye wandyetaaze okuwulira ebitrendinga oba ebiriwo. Olunaku olwaleero tulina sitole y'omwami Victor Kamenyo eyadde ente ng'asunansune. Omukulu oyo amawulire agaabaddewo wiiki ewedde y'omu ku baby mama eyavuddeyo n'amutuwaabira nga ffe ba social media in-laws talabirira mwana we. Buli lwamusaba obuyambi ayagala mukozese stunt. Ne bannaaye bino ebintu byatandise ddi omusajja wemba nzeewo okusaba obuyambi n'otandika okunkozesa stunt tugeze oli muyimbi. Simanyi Victor Kamenyo kyategeeza okola stunt eno oba oyagala like obeerewo like obutava mu mawulire tetukwerabira kuba twebuuza stunt eno ejja etya mu relationship yammwe oba ejja etya mu by'obufumbo byammwe. Kuba last time nalabako Victor Kamenyo yagula ekimuli remember kyalimu okwokusente kyalimu n'essimu is it 17? Yes 17. Ng'era abakazi bye twetaaga ebintu ng'ebyo nga mwembe tugamba bannange banne baby mama nga bamugulidde ki kumbe muli ku stunt. Kyova olaba nze waliwo ebintu bye ndaba ku social media ne ŋŋamba ekyo gundi yakifeekinze ekyo gundi alimba. Obulamu buno by the way kino kigenda ku bantu abali eyo. Abantu bano be mulaba ku social media batuvuga speed. Agenda n'akola ekintu n'okako omwagalwa wo kikola naye ng'oluusi bakoze stunt. Oluusi yakoze ekintu ng'ekintu ekyo kye yakoze kye kigenda omubeeza oba kye kibeezaawo bizinensi ye. Bantu bangi bakoze bizinensi bakoze ebintu naye nga bakola stunt. Omukyala okwogera ebyo byonna yammiddwa obuyambi bw'omwana. Kigambibwa ennaku zino baali baddiŋŋana. Era bennyini be bakyeyogeredde kiri na mumbu. Victor Kamenyo yakyeyogeredde nti omukyala ono twali twaddiŋŋana. Naye bagamba omuntu bw'omuwa chance esooka n'omuwa ey'okubiri ey'okusatu gireke. Abantu abanaabeera bonna sisuubira nti musobola okwewa chance ezo zonna ne mulemagana. Zino ensonga ssaawa zino kyaliko ku muwala ani ono gayi gwe yayagala Biswanka eyajja mu mawulire ne batandika nga like obesanga ku live bayomba beevuma binene beevuma bingi ne twebuuza nti omwana ono bw'alikula n'abisanga birimuyisa bitya mama ye n'ekitaawe bye beekolanga ku live. Kati ye mmwe essaawa zino ensonga mulemye okuzimaliriza mu inbox zammwe ku masimu gammwe mwenga ababiri wabula muzze ku intaneti buli omu ayogera bino n'ayogera bino n'ayogera biri ne twebuuza social media singa yali teriiwo social media ye yafuuka ekisenge ky'abaagalana oba kyabaawukanye. Kye neebuuzaako ekyo bane munsonyi okukibuuza nga ffala. Social media ye yafuuka ekisenge kya buli alemereddwa. Bawange twafunyemu obutakkaanya nzije ku social media ndeekaane tuyombe tweyogerere ebisongovu twerangire kino. Bannange gye mwayagalana tetwaliyo, gye mwekwanira tetwaliyo. Mwali babiri mu kisenge kyammwe nga muzaala omwana oyo. Mwali babiri nga mwekwana ate mmwe nga mmwe
mwakkiriziganya nga temuze ku social media. Ne tulina ekintu kye twebuuza nti mwe basereebu abamu okujjanga ku social media ne mu recording. Ne bosi wange bosi wange nno bw'atyo. So abaagalana lwaki mujjanga ku social media okubeera nga ensonga zammwe mwagala muzitaanyize ku social media? Tulabyeko abayimbi abanene wano, tulabyeko abayimbi be mwasangawo, like bandifuuse ekifaananyi gye muli. Kuba sirabangako musajja tugeze saagala kwogera mannya g'abayimbi abo ajja ku social media n'atandika kuttaanya nsonga za wuwe oba za wakaawe oba za makaage oba za abaana be ebiri about family ebibeera family. Tebirina kugwera ku social media you guys. Simanyi namuze guno gwatandise ddi gwavuddewa omusajja okujja okukozesa stunt kuba oyagala buyambi bwa mwana. Guno omuze gwatandise ddi ogw'okubanga osobola okujja n'ogamba omukazi nkolerayo kano tuyitewo nkuwa obuyambi bw'omwana. Bannange waliwo ku nsonga ezo era yavuddeyo n'agamba nti tribe ya ex baby mama wa Victor Kaminyo teyagala kukola. No, tetusobola kimuneeza kuba Victor yamuzaalamu omwana ate alina obusobozi obwesobola nti asobola okulabirira omwana we. Ne abaagalana ababiri mwemu like mufuna obutakkaanya mubeera mulumya mwana. Nojja n'otunnyonnyola nga bwaganye okulabirira biki ate tumaliriza ensonga. Lwaki mwazirese ku social media? Ate omuntu like bwe tujja ne tuvaayo ne tuzoogerako ate ne kibayisa bubi. Bannange mujje ensonga zino ku social media. Ne woba ng'oli muyimbi, mulabire ku bayimbi bannammwe, mulabire ku bakulu bammwe. Akina oli muyimbi, toli muyimbi, naye tukoye ensonga zammwe zissa ku social media. Naffe tulina ebituluma, tulina bye tuyitamu, naye tetujja ku social media kuleekaanira bantu. Taata w'omwana yaganye olabirira omwana. Bonna ajja ku social media ekutaase. Kiringa tugeze munaafunamu obutakkaanya n'omwagalwawo ne mugenda ku poliisi. Poliisi eyo yesu esobola okubawo, esobola okubatabaganya, okubataasa mu nsonga zammwe. Naye era omusajja kimuyisa bubi n'agamba omukazi ono okusinda bwe yantutte ku poliisi kale ebyange n'ebikoze ekibiwedde. Ne bannange tukooye. Abakazi mumanyi abasajja be muzaalamu nti basereebu. Kati main issue yammwe oba main point yammwe baki kubaswaza kiki? Waliwo ebintu bye twebuuza ne twebuuza main point yammwe ebaki? Eyo nga tuvuddeyo. Was it last week? Last week twalina omukyalo oyo bamuyita Nalongo Makula. Era neebaza omukyala Dr. Kulusumu okuvaayo ku nsonga eyo. Omukyalo oyo yavaayo nti akoze ekibiina eky'abaana okwetunda, like ebintu eby'essitta z'abantu. Ye ali proud nakyo alaga nti omulimu gwakola mulungi ogw'okujjanga ku social media okutuwemula. Nalongo Makula wagambye togenda kuwaamu bantu bamu era nabo tebajja kuwaamu, naye twogera ku nsonga eri mu ggwanga eyamba abantu egenda obbatwala mu maaso. Wano UCC yavaayo negamba abantu abakozesa obubi omutimbagano, abantu nga mwegenda bakwasa omukono ogw'ekyuma. Tusaba omukono ogw'ekyuma gutandikire ku ggwe, because oli mu kwonoona ggwanga, oli mu kwonoona abaana abato. Eri abaana abato ng'alina TikTok, akwata essimu, alina smartphone. Togenda mutangira ogamba agenda kulaba by'abaana bokka, no. Agenda kulaba buli kimu ekitambula. Ng'agwa ku gundizo nga wakoze guruupu, simanyi abakazi bagenda sasula, abasajja tebagenda sasula. Kwegamba wayoleseza obuseegu. N'ekyambalo ky'oyambala ekyokuba nti oli mukyala musiraamu, oli mukyala wa kitiibwa, nga mbutuufu tokigwana. Simanyi oba omwami we ye nga ye akiraba ye atya. Ayinza okuba munnange akiraba bulungi. Woba wamuwasa ayinza okuba nga munnange okola ssente. Bw'oba nga tewamuwasa omusajja ategeera oba omuganda ene ne waba si muganda, tasobola kukkiriza mukazi we kola kintu ng'ekyo. N'ogamba waguddewo gurupu y'abamalaaya. Abasajja okulya bwereere. Kyokka ng'oyambala engoye ez'abasiraamu. Bane bakazi mmwe muswaleeko,
mubeereko n'ensa mu mitima gyammwe, mubeerenga ebintu ebimu banaye mubyambaza. Bw'oba okola mulimu gwa ssenga oba otunda bintu by'abakyala, funa engeri gy'oyambaza ebintu byo, abantu bajja bigula. Naye n'ova nayo n'olaga omuntu bw'alina okubeera n'omukazi mu buliri n'obyala awo. Simanyi oba abaana bo bato oba bakulu, kuba ne baba nabo bakuze, bino ebintu ku social media you guys bisigalayo. Gwe n'oba akedde video n'ogidiriitinga, waliwo eyagiggyeeyo, waliwo aligizza. Ebintu bye tutaliwo mu myaka emeka, saawa zino bivuddeyo, bivaayo. Banange tulinga abajja ku social media kuno nti kwolesa buseegu, ne wooba oyagala ssente you guys zibeeko ne we zikoma. Tubeere n'ennafu mitima, tubeereko n'abantu be tuswalira. Oyinza okuba onoonya ssente naye si yeyo ennoonya ya ssente, kyensuubira si yeyo ennoonya eya ssente. Bagamba ebiwooma bigwa byokya, okuweereza tusinzira wano ku Silverback, ekifo kiri ku Salama Road. Gwe n'omunnange eyeetaaza ebyokulya n'ebyokunywa osobola okuba ng'oyitawokko. Bayina pizza olunaku olwa Monday n'olunaku olwokuna ebeera buy one get one, ate ng'abaana Avazibuti nabo banoonyeeko nnyo. Ennamba z'essimu ziri awo. Gwe n'omukyala oli mugole, olina baby shower, olina kuhingira, olina birthday, banoonyeeko. Ngenda out njala kunteekako wigi, njala kunteekako bukowekowe, noonyako abaana Avazibuti wali eri Makindye, bagenda kuba bakolako nnyo. Banange ebiwooma bigwa byokya, mubeere bulungi, mweraba.